Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyo era nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Omwana gw'olaba oyo mu katambi ow'essomero yagudde eddalu ng'agenda ku ssomero okukola bibuuzo bye ebya siniya 4. Omwana oyo amannya ge bamuyita Matunda Shafiiki. Shafiiki yabadde agenda ku ssomero okukola bibuuzo bye ebya siniya 4. Asomera ku Comprehensive High School ekiteetikka. Ababooda ababadde okumpi n'omwana ono bagenze okulaba omwana w'abandi atandika okwogera yekka nga teri amukutteko. Natandika okubambira buli omu, natandika okufubutuka ebigambo, ayagala kwesuula mu mmotoka ng'akutte peeni agenda ku ssomero. Bwe baamukutte omukono bagezeeko omuntu akkiriza omwana aleme kwesuula mu mmotoka, kwe kumubuuza n'ababuulira amannya ge, naye ng'ebigambo byayogera nga tebikyakwatagana. Naye nga yazze atambula bulungi era ng'agenda ku ssomero. Kisoboka okuba ng'omwana ono ku ssomero lyabwe y'omu ku baana abasinga obugezi, nga kye kyamusuuzisizza eddalu. Kakati omwana wa munno agenda okukola ebibuuzo oba ologa waaki. Lino liba ddogo. Oli asobola okukolera omwana we ekintu kyonna kyonna ekibi okukulumya. Omwana we asobola okuba nga mu baana b'olina gwe weenyumirizaamu ng'okimanyi nti ye mugezi. Okitegeera ng'olina omuntu atakwagala n'agamba omwana we ono gwe yeewaanisa kamukola ekintu. Omwana w'omukazi wuuyo baamusudde eddalu. Eky'omukisa omulungi nti we yagwirira eddalu wabaddewo ababbooda ababadde bamumanyi nga waatera okuyita buli lunaku ng'agenda ku ssomero. Omwana ono naye yagudde eddalu ng'agenda ku ssomero. Agenda kukola essaawa zino abaana ba candidates bali mu kukola bibuuzo, bali mu kukola UNEB, aba siniya 4 bali mu kukola UNEB. Kati omwana wa mukazi wuuyo bagenze kumusuula ddalu, mwana muto yagudde eddalu. Era sisuubira nti ebibuuzo yabikoze kuba yagudde eddalu. Kankutuuseeko akatambi kano weewulireko ku bigambo by'omwana ono ng'agudde eddalu era omwerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, naye musabire nnyo abaana bammwe. Musabire nnyo abaana bammwe, temuva ku ssaala. Omusiraamu tova ku swala, omulokole tota Bayibuli, omukatuliki tota sapule. Naawe alina enzikiriza endala, naawe tota omusamize tota bajjajjaabo, naye musabire abaana bammwe nammwe mwesabire. Vidiyo kanjikutuuseeko, vidiyo yiiyo. Asomera kiteetikka Comprehensive osomera wa wanywedde ku njaga. Lindako wanywedde ku njaga okwata kukozesa ku gundi. Ategeera yavuddeko naye ategeera. A fucking kaba. You need a fucking kaba. I need a fucking kaba. Baba bad man. Bannange abantu balina emitima emibi. Ndabye vidiyo y'omwana abadde agenda kukola bibuuzo naye mulowooza omwana tagudde eddalu
on the way going to do his exams, write his exams. Mama, banange bantu mwenga mutukola bubi. Oh, mwana mulenzi alina mu uniform, byayogera tabitegeera. Mama. Abantu abatatwagala bayitira mu baana n'akulumiza omwana, kati omwana bamusudde eddalu, byayogera tebitegeerekeka, ali mu kurapinga bintu birala. Bantu mmwe, kati future y'omwana wa munno wote woogisse. Bannange bambi musajja wattu oba yamaze n'atereera, oba he was overwhelmed, oba yasomye nnyo obwongo ne bugatta. Bannange omwana tabitegeera yadde yaddawoza somera kiteetikka lelelelele. Bannange ka school fees okuva omwana nga ali mu meka mpaka omuntu wamutuusizza atuula ebibuuzo bya senior 4 gwe n'osalawo omukuba ejjadu. Naye mutukola bubi. Katusuubire yateredde naye baaba. Didi yekwasa ennaku. School fees ye mungi ennyo. Omwana yatakuzika, kati oyo omwana okumukuza omutuusa awo. Eno trip, eno registration, eno bishi olinga okusuulira omwana eddalu olw'okubanga takwagala. Kika. Naye nga bannange abaana mubasabire. Kakati ebintu bino oyinza okubiraba ng'ebyomuzannyo ng'ebyolubalato, ebintu bino bituufu. Omwana w'abandi yabadde agenda ku ssomero okukola bibuuzo n'agwa eddalu. Yagudde eddalu nga anaatera okutuuka ku ssomero ng'agenda kukola bibuuzo. Yagudde eddalu. Bino ebintu bikolebwa abantu ab'emitima emibi. Omwana ono asobola okuba ng'alina abalabe b'atamanyi, ng'abalabe abo baakolebwa kumpi na bazadde be. Yes. Oba ng'abalabe abo baakolebwa ye ng'omwana. Okimanyi nti omwana ku ssomero gy'akoma okubeera omugezi, gy'akoma okusombooza abantu ab'emikwano abangi, naye nga mu abo ab'emikwano abangi mulimu abalabe. Okimanyi ekyo? Nze kambayo ku kasitolo akamu kano kakwatagana ku nze. Nze omwaka gumu mu 2007 nagendako mu kyalo. Jjajja wange yampita n'agamba maama ngendekoko mu kyalo, yagamba taata ngendekoko mu kyalo. Bwe twagenda mu kyalo tuwummule, baatulekayo. Bwe baatulekaayo nasomerayo omwaka mulamba mu kyalo ewa jjajja, nasomerayo omwaka mulamba. Naye nga bw'omanyi nti nali nva Kampala, nkulidde Kampala, nsomedde Kampala, nali mugezi nnyo mu kyalo. Nnyo nga bw'okiwulira mu kyalo. Nti n'abasomesa banneenyumirizangamu nnyo nga bw'okiwulira. Abaana be twasomanga nabo, abaana nga bwe baba bagaba lipooti, abaana nga bajja bakubuuza, Michael, wabadde waakumeka? Nga omanyi nti oli mwana wa ssomero, kati twalinangamu excitement eyo ng'oyogera. Nabadde wa first. Nali mugezi nnyo nga n'essomero linneenyumirizaamu nnyo nga bw'okiwulira, nga abasomesa era banjagala. Era nga nze no ku ssomero bankuba n'ekibooko, tebaagala mbeere na mu gurupu z'abaana balala. Naye ate nga nze nali nsinga okutuuka leeti ku ssomero, nga ntuuka leeti nnyo nga bw'okiwulira, naye nga ndi mugezi. Kati abaana bali bambuuzanga ekifo kyange, mbadde waakumeka biki. Omusomesa n'aŋŋamba lekeraawo okugamba abaana ekifo ky'obadde mu kyalo, eno gy'oli
ku ssomero. Lekerawo omuntu okujja okukubuuza n'akugamba nti obadde wa kumeka n'omugamba mbadde wa first, mbadde wa second. Bwe tukuwa lipooti yo gikwate bugizinge gitwale ewaka. Kubanga abasomesa baategeera history wange, jjajja wange yabanyumizaako nti nze siri weeno mu kyalo, ndi w'essite. Nze omusomesa yandabula n'eŋŋamba bajja kukukola ekintu gwe nga ggwe omuto tolikitegeera, naye ate jjajjawo ye alikitegeera. Lekerawo okugenda ng'ogamba abaana success yo mbobadde wa first. Omusomesa yakiŋŋamba, sisobola kukyerabira ekintu ekyo, nkuze kutuuka wano nkimanyi bulungi nnyo. Era kyekyo lwaki nti ne wennavaayo mu kyalo ne wennakomawo eno, mukimanyi nti kizibu nnyo omwana okuba ng'atambula agenda ku ssomero n'omugamba kandabe ku lipooti yo n'agikuwa nga muli wano site wano e Kampala. Abaana b'essomero abasinga abasoma, bw'obanga gwe si ggwe muzadde we nga si ggwe amuweerera, tosobola kumubuuza nti wabadde wakomeka n'akugamba, tekisoboka. Nabo beekengera okuviira ddala nga bato, babazadde be babagamba tonyumya by'okoze. Kati nze ate baakiŋŋambira mu kyalo, omusomesa yakiŋŋamba. Oba omusomesa oyo akyaliyo simanyi, naye nga nze yakiŋŋamba. Ekyali kijja okunkozesa ekikyamu kwali kubeera mugezi mu kibiina, ng'abaana bakubuuza, kati omwana asobola okugenda n'agamba maama we waliwo akavubuka keefuula akagezi biki tukakwatemu, nga bakuwenza. So omwana ono ow'obulenzi ono eyagudde eddalu, Matunda Shafik, asomera ku Comprehensive High School ekiteetikka, asobola okuba nga yakola abalabe ye ng'omuntu, oba nga bazadde be baakola abalabe abamutuusizza ku kino, abamusudde eddalu. Naye ebiseera ebisinga naddala mu Kampala muno, mu Kampala kizibu nnyo omwana w'omuntu okukuloga direct babeera bazadde. Abazadde batera okuba nga waliwo omuzadde abeerinako empalana, kati nayagala alumye munne ng'ayita mu mwana. Ekyo kikolebwa bazadde. Naye mu Kampala kizibu nnyo omwana okutandika omwana ogenda okugamba maama we nti maama waliwo, kubanga Kampala bagimanyi nti y'abantu bagezi. Okitegeera. Naye kati omwana ono asobola okuba ng'omuntu eyamukoze kino alina obusungu ku maama we, alina obusungu ku taata we, alina obusungu ku bazadde be, kati n'asalawo obusungu bonna abukwate abumalire ku mwana w'abandi. Omanyi ekitegeeza omwana wo nga bwe kiruma omwana wo okuba ng'asoma emyaka gyonna, asomye ettaamu esooka, asomye ettaamu ey'okubiri, aba agenda kumaliriza UNEB we ng'agwa eddalu. Omanyi obulumi obuli awo. Olaba omwana amiisinga bumiisinzi pepa, omuzadde n'owulira ng'ofa ng'agimiisinze bumiisinzi, naye otuula ono agudde eddalu. So n'olwekyo si byangu, naye just tulina kwesabira kyokka, tewali kirala. Omwana bamubuuziza oba wanyweddemuko ku njaga, n'abagamba nze sinywa njaga. Gwe biki by'oŋŋamba? Kugamba ng'ebintu byaddamu tebitegeerekeka, nga yenna yafuuse mukambwe nnyo, takyasalikako musale. Bannange tozannyisa ddogo, Katonda gy'ali akola, naye n'eddogo gyeriri. Gyeriri. Nze nkubuulira. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwambale kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Kyesimanyi omwana ono singa Mukama amuyamba n'atereera ng'ebibuuzo olwo babimaze, anaakola atya musajja wattu? Bya senior 4 mumanyi omugaso gw'ebibuuzo bya senior 4 UNEB oyo alinga nga woolaba ebya PLE ebya P7. Katonda y'asinga okumanya.
CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu ate n'abakusubscribinga simanyi ki ky'olinda nabagamba this is the #1 news bulletin gye mulina wano ku YouTube. Kye tukola tewali mulala ayinza kukikola nga ffe. We do it nicely. We do it better. Kakati tetufoginga, tetufekinga, ayi tetukonjera. Ye motto yange wano. We don't forge, we don't fake, and we don't okukonjera kuyita batya condemn. So mwebale kuba nti mwekumira ku mukutu mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Musubscribinge tuwere tugenda kuwera basubscribers 4,000. Mwebale nnyo, mwebale ddala kutwagala. Peace and love.